po jako akawuwo okuwaayo ebiwandiiko ebiraga nga bakoze emirimu gyabwe. Ekitongole kitwala ebitongole by'obwannakyewa mu ggwanga ekya NGO Bureau for Non-Government Organizations kiyimiriza ebitongole eby'obwannakyewa ebisaba 50 kuddukanya emirimu gyabyo wano mu ggwanga Uganda. Bikola emirimu ng'ebibiina byannakyewa naye nga tebinaba kwewandiisa nga kino kikontana n'etteeka eriyitibwa NGO Act 2016. Ku bitongole bino ebiyimiriziddwa ebimu ku byo pamiti zaabyo zaggwako dda so nga ebirala byagaana okuwaayo alipoota zaabyo ez'ennyingiza y'ensimbi buli luvannyuma lw'omwaka okuva mu 2016 nga Steve Nyokero akulira NGO Bureau for Non-Government Organizations bw'annyonnyola. That requires that no NGO should operate out there if you do not have a valid permit. Now, the second category are NGOs whose operations and the permits are being indefinitely suspended because they have been very inconsistent in filing their annual returns and also have got other non-compliance issues. And these are 15 NGOs. Mwebye ebiyimiriziddwa mwe muli n'ebyo ebirondoola akalulu wano mu ggwanga nga Citizens Coalition for Electoral Democracy Uganda, CEDU, Chapter for Uganda, Safe Place Uganda, Citizens Platform for Democracy and Corruption. The first one is Chapter for Uganda that has not filed returns from 2016 to 2020. The second is Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda, commonly known as CEDU. Now, CEDU does not only have issues to do with the filing of returns, but we have had a number of engagements and also investigations on CEDU and found there are so many other issues. They have issues like they proceeded to observe elections without having accreditation from the Electoral Commission. NGO Bureau tekomyoko eyimiriza n'ebitongole ebirala 16 nga bino bibadde bikolera mu Uganda naye nga si biwandiise ekintu kye bagamba nti kibadde kimenya amateeka. The third and the last category are that we have halted the activities of the following organizations because they are out there operating, they are out there as NGOs, but they are not registered with the NGO Bureau. And these are around 16 NGOs. The first one is Great Lakes Institute for Strategic Studies, commonly known as GLIS. Mu ngeri y'emu eggye ly'eggwanga ligenda kutandika okuwandiika abagala okuyingira amagye okutandika ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno era nga buli ayagala asabiddwa okuwandiika ebbaluwa n'engalo ze baseeko n'obuyigirize bwabwe wamu n'endagamuntu awo bagende mu maaso n'okubasunsula wabula nga buli omu alina okuba nga munnayuganda ate nga mulamu bulungi era ng'olina okuba ng'osomye wakirisini ey'okuna emyaka 3 emabega ng'amyuka omwogezi w'amagye Lieutenant Kano Kakungu Richard bw'annyonnyola. Eyokuwandiisa abaserikale aba local defense personnel abakola naffe amagye aga UPDF. Programu eno eri mu mateeka nga ssemateeka bwe tugamba okuwandiisa abantu bye tunaakolanga nabo mu magye. Programu egenda kutandika nga 23 kuno mwezi ogw'omunaana enegendera ddala paka ennaku 16 ez'omwezi ogw'omwenda kuno omwaka. Olw'embeera ya COVID-19 eriwokati fenna gye kitegeera tugenda kukyusaamu mu nkola gye tugenda okuwandiisa abantu bano. Edda twagamba nga abantu basobole okujja ku districts bwe tubawandiikira naye kati tugenda kusaba bonna abagadde babandyagadde okwetanira mu programu eno bawandike ebbaluwa. Bano balambise n'ebifo bagenda okutendekera abo abanaaba basunsuddwa nga Masaka Armed Brigade, Kakiri First Division, Masindi, Jinja, Moroto, Gulu, Arua, Acholi, Kacheka, Embalala ne Fort Poto. Betubanga tumaze okusunsulamu yenda kubeera ne center e Masaka Armed Brigade Headquarter, yenda kubeera ne center Kachiri First Division Headquarter Barracks, yenda kubeera ne center Field Artillery Division Headquarter e Masindi,
endala ejja kubeera Jinja Kimaka Airstrip, endala Moroto Barracks, endala ejja kubeera Bugema Barracks Mbale, ejja kubeerako ne Center Bondo mu district ya Arua, ejja kubeerako endala ne Gulu. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.